Mpuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tugenda mu ssuula amawano mu kitabo kyaffe kino abantu balamu kkoye ekyatuwandiikirwa omukadde waffe Ssemwanga Kivumbi bantu balamu. Omulundi oguwedde twabadde mu ssuula Mukoomusajja Nkwale, yo ddala Nkwale anti bagyogera nti Nkwale bw'eyita mu lujja luzisa, era naawe omusajja bw'olabanga Mukoomusajja ng'ayita mu lujjalo nno ng'omanya nti essaawa y'olujja lw'okuzikirira erabika etuuse era omugoberanga wala. Bingi twabirabidde mu ssuula eyo ng'omukulu Kiddo yeeweeka, nkiyite kweweeka, kijja kuvaamu bulungi, nga yeeweeka ku muka munne. Ebyatuuse ku Kiddo mubijjukira, munnaffe yagenze n'afuna eddagala n'alireeta era y'ekidde enfa gye yafuddemu yabadde mbi nnyo, omulambo gwe nagwo ne gusattiza abantu, nsanafu zibalumye, engulu n'emmanga, mubijjukira, sigenda kubiddamu. Mbasaba munzikirize nve wano wennyini ate mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini amawano. Ekiwummulo ky'amatabbulu ga Ssekukkulu kyansala ku mikabasano gy'emirimu egitampeeza kutuulako waka nga nnyinza okumalako myaka na bisiibo ng'ebyewange simanyi bifaayo. Lumu nafuna ekirowoozo omulimu ogw'okunteppusa mpuunyeera n'okuntambuza akannagi ogunkamula nga gunkaza obubbambala ngunnyuke. Bwe kyamazaalibwa g'omutonzi gampunyira lusu, ku luno gansanga ndi muzaamugula. Nabiri ebyali binneewanikako nga byafuuka byawo olwatuuka. Nakeera mu ssinzizo ndojje nsuute ku Katonda Lugaba omutonzi. Ekkanisa yafumbekera, omusomi w'olunaku n'abasolooza b'ebirabo bano abakebezi kata nno babulwe bwe bayisa olubu lw'ebigere nga kumpi tulinga abali mu kanyigo k'eruweero. Omwawule w'olunaku yali mugenyi ng'enkola yaabwe bw'eri okuva ku kitebe. Yaliisa endiga za Katonda ekigambo ng'essira alissa ku lugero lwa Ssekabaka Sulemaani eyasaba Katonda okumuwa amagezi asobole okufuga ensi ye. Kabona wa Katonda yatukuutira tudde eri omutonzi wa buli kintu, kuba byonna ebivulubanirwa bya butaliimu era bya bwewussa, nti tetwajja na kintu mu nsi so tetugenda nabyo, tumenyekera bwereere tunywerere ku mwana we Yesu gwe yatuwa nga ssaddaaka ye, tukolenga bw'atukkaatiriza nti muli munnyo gwa nsi, mulokoke bannange. Nze gwe mulaba nali mwenzirukkulwe nga siyisa kiramu kiri mu sikaati, era omulimba nnamba emu nzijukira waliwo lwe nafunyisa mmanga omuto olubuto ne nswaluka naye ntuluggyamu, ate naddira kizibwe nga ndaba tanzira kuba teyali wa kika kyange. Bandiriko obuswanyu nga balaba nfuuse mugwenyufu. Okuva olwo ne ndokoka saabiddira kwe kuyingirira guno ogw'obusumba. Kale bantu ba Katonda, Yesu yajjira boonoonyi, mukule mu mitima, mweweeyo eri Mukama, mulokoke. Yatusiibuza emikisa gy'omutonzi gitukulembere era gitukuuma obutasagaasagana nga tutta aganaga. Wano mu kifo ky'okumukubira mu ngalo twamusooza, twenyamiddwa, twetamiddwa, tuswadde tuswaluse mu baana abaalimu. Omuntu ng'oyo assibwamu ekitiibwa okulerejja n'ebyesittaza ng'aguddemu katwewungu. Abantu bazibu. Olwajaabuuka twalamusaganya n'abataka abaali baludde okundabako nga bwe bansoya obubuuzo okubabulako ebbanga eddene lityo. Bukya nsumattuka byetere era nga bampulira buwulizi ndigindi kaabandi twamulabako egindi abangu b'okubisalaganya baabimukola ng'ekibanja bwe nkitunda n'abandi nakiryamu dde ennyangu n'ebirala nga bwesedde. Anti abantu balamu. Mu kkubo twajja tunyumya twewuunya ku by'omusumba era na bino nabiri
Wano namukadde yali ataddeko bugaalo maaso nga bw'asimba omuggo omubajje mu mupingo, akutte n'akasawo k'embalabaasa mw'assa ebitabo by'okusaba. Naye tuba tunaatera okwawukana adde ewuwe kwe kunjokya ebya muliraanwa we nga bwe yeeyita omusomi Namige gy'oli nti yazaalibwa n'omulokozi omwana wa Katonda, mbu yeewaana nga bw'eteri amusooka mu ssinzizo so ng'abikkirira ku bugwagwa, ku bugwenyufu, ku buwuttufu, ku bussiru, era bw'ali ekiwoziima, ekinjiringiri, ekimpeneggo, kimenke, kigwengere, kizoŋŋomama, kikonzirwa, kingazamba, kibuguyavu, kyennyininyini. Omukadde yasandagga emboozi eyankeeta n'entekemeza n'emmeeme n'olutiko ne lunjiwa. Yabitandika nkuutira obutabiraalaasa n'okusamwasamwa nabyo kuba bikuba encuku, ensonyi, ennyiike n'ennaku, era tebigwana kwogerwa mu bantu balamu kubanga biswaza, binakuwaza bw'otoba mugumu nnyo, emmeeme ekutoobaana, ekuceekeera nti ssebo mwana wange, wadde si nze nkuzaala naye kati nkuzaala emyaka gye ndimu, naye munnange twafadde ekitiibwa, ffe ba mitwe myeru abaakulira mu micwa ne tukulira mu kitiibwa kya Buganda ng'ensi ekyalimu empisa n'obuntu bulamu, twaweebuuka dda. Ate kikyotawulidde mu kkanisa, omusumba bw'alogojjose nabyo mbw'oba tumuwaane? Ensi etabuse era egudde eddalu. Gano mawano gennyini, omusajja eyakeera n'owasa munno gwe walonda mu nkuyanja, Mukama n'abawa ezzadde mu bulamu buno obw'ekitalo, abaana bo ne bakulira bulungi mu Katonda ng'era abakwatiddeko. Mbuuza, ofuna otya ekitimatima kya ssejjoloola, ssedduvutto, ekyannamunswa, n'odda mu kwerigoosoola, okwerigomba n'obaganza ng'omutwe gwo mulamu tteketeke, ng'ate weeyita wa ggwanga lino lye njogereramu luno olulimi lw'otegeera, gwe simwozaalwa? Gano mawano tokomye ku ekyo n'obazaalamu ne weegobolola mu musaayi gwo. Kino kitalo. Ono nsonyiwa, Omuganda tavuma muntu atyo. Naye kino ekisajja kyandiba kiriko ebigeege, ebyokoola, ebizimuzimu n'ebitambo ebibakozesa ebyo ne kituuka n'okutunuza abaana baakyo mu mbuga ya Setaani. Kiri kimongwa era kimenke, ekitooletoole ekiri awo. Maama, bino obyogera ate bw'obibuuza gwe n'omala n'obyeddamu. Yatutwazaswaza dda mu baana, tetukyalina bwogerero kuno, twawe mukadda anti omulya mmamba. Tetukyafunye bako batwala bawala baffe bakudibira ku mpya z'abakadde baabwe, anti abasajja balowooza nti tukola gumu ogwo ogwa nnamunsi okwewemera ku baana baffe. Mutabani, ffe twakekazaako nalya nnamunsi alya ku nswaze, buli muwala we akakatamu mbu amuligiitiriza, bwe guba mwenge ye mulezi era yaguggyako obukyu. Mukyala we yamuteteggula dda n'amuweebuula kuno kwonna. Nyabo wattu atuusa mukolo gwa kufumba nalinnya, talina ntoba, atudde ku nkato, takyayala mu banne, yasoberwa dda, afumba n'abajja baana. Kanjogere ntyo, omukazi ow'ekitiibwa, omwana w'abantu alabika obulungi nno. Bino byakasobeza byennyini. Okuva ku mwana asooka okutuuka ku w'omukaaga, abakuuluddemu ebiwanga ebigulanda, mbu yabakuutira bwe batalina kufumbirwa nga mbeerera nteeka, kasita omwana yeerema n'aguguba nga bw'atajja kukola ebyo eby'ekigwenyufu olwo ng'amukolimira era n'amusibaga, ne bw'atambula okusuula enjuba tewaba amugambako nti oŋŋwanira. Kakube kulaga ku ssanyu lya mwana, akootakoota mu gaalumondo okutuusa lwadde eri kitaabwe n'akuba amavi. Bw'agonda n'akkiriza akalombolombo n'emikolo gya kitaawe ng'amusandagga eddagala lye limuta, n'avaako ebikuukuuli n'ebizimbi, n'alyoka afuna ezzadde. Nze nno kyantama, oba Katonda lwaki tamutta n'avaawo? Agenda natta entula n'ameza entengotengo. Muzadde kyoyo atunula kabutidde ng'ow'ekirevu ageregeza.
olw'ebikolwa bye bino twamukyawa tetumwesembereza kinjirinjiri yandiba na munnamawanga ffe tetukola bive bityo nedda si bwe tukola. Namutunuulira musajja mukulu ng'ayogeza nnaku nsa. Ekiseera kyatuuka ng'olulimi alinnyamu lulinnye olw'ennyiike gye yali ayogeza. Ge nasala ga kumusiibula. Natambula mukungujjo nga bwe nkotesa omutwe gulimu n'obujigijja olw'ebirowoozo okunsobera. Ku luno katono n'emmere ennema okuvuunyuula. Buli lwe najjukiranga ebikolwa bya Ssekimette Namunswa nasulawo n'omukukumbo gw'ebyambuulirwa ne ntya abantu balamu amawano. Enkeera lwali lunaku lwa kuweerezeganya birabo ng'enkola y'abeeru bw'eri. Mulirwana omutete teyalutumira mwana, yajja okundabako tuwaye kuba bukyansitula kati myaka 2 gano ge gaali amadda gange. Twasanyukirigana bya musese kusiinya. Yatuukira mu ttamu era twalasa emboozi ng'eneebirevu bwe bibiibya. Newankubadde namukadde yanfalaasira obutabaako gwe mbigamba mu ebyo bye yambuulira, naye nawalirizibwa ow'omukwano ono kabuladda munojjolereko ku bye nawulidde ebyennyamiza. Ate ye bye yamalirayo katabi ndijje binnegula ennume y'ekigwo. Yannyumiza nga bw'eriyo omukadde ali mu myaka 5 n'omusobyo bwe yeewaabwe eyeddiza muwala we gwe yasooberera n'amuvumbagira nti era n'amutikka olubuto lwa mwana mulenzi. Kati asajja kudde taliiko kitaawe mulambulukufu. Naye Katonda mukulu, mbwe ekisajja kyayonooneka. Eyali omusajja atayisika mu maaso kati kyafaafaagana, kyamwegera, kyazoola. Kiri kati kizoŋŋoma, kigenda ne kirunda embizzi ku lubuubuuto lw'oluguudo ng'ente buli lunaku ku nkya n'akawungeezi, musana gwe gumusalako nga bwe kigenda kiziwondera be kikotese ensoomi. Katonda muzibu, oba lwaki ebintuntu ng'ebyo tabikubya ggulu oba ne bifungalala. N'ekirala, ab'engeri eno bannamunswa baswaluka nga tebakyayala wadde n'okweyabiza mu bannaabwe. Bayita bwa mmommo, ensonyi n'obugwenyufu ne babifuula obusungu. Kale mbatya mwana wange, bino biweebuula, tebigwana na kunyumya mu bantu bategeevu wadde okubiyisa mu kamwa. Tulabye nnyo nnyini. Kale abaana n'abazzukulu ab'emyaka egirijja balibiwulira batya? Ye omwana ng'oyo teebereza ayala atya mu banne? Era okwo tekuba kubangira ba musaayi muto mpangi yakusuula mpisa yaabwe ey'okuziza. Mutabani, ffe bakinvinvi gatuwedde, bitusobedde, bitutabudde nno, bino bitabuse. Ensi eno egudde n'eddalu, mbasaasidde nnyo. Ffe tugenda, naye bwe mutawonga eggwanga lyaffe lino agaali amakula mu ssemazinga w'abaddugavu kalibattanya, lituusa okufumwa n'okuwandwa oluluso olw'ebikolobero ebitutunuka enkya n'eggulo. Ebikolobero n'amawano tebiggwaayo mu nsi. Ate wano jjuuzi oweewange lwe yakyalako ewaabwe yakomawo yeekunkumula, kizibwewe okufunyisa omwana wa mwannyina olubuto. Bwe yamanya nti bugayeggaye n'amyansa era tamanyiddwa gye yeekukulira, gye yeekukumye, gye yeekwese, gye yeezinzikidde, gye yeebudamye tewamanyiddwa. Amawano gano gonna ag'obuseegu gandi bagavudde ku kwesulubabba kaseegu omusambwa gw'ekyebando. N'ekirala, abazadde bayitiridde okutiitiibya abaana n'okubawa ebbeetu ly'obutagambwako. Si ku bano abatagambwako baakeezaala, yenjogera eriwo kati, yenjogere kindeke ki. Si ku bino ebiragalalagala abaana bye beepokera buli lukedde, nga kwe bagasse n'okufuuweeta enjaye, okunuusa amafuta g'ennyonyi na bino ebikoola ebiddoddo by'endaba bagaayo entakera gy'obeera nti mbuzi ezza bwenkulume.
kati bya ttunzi nnyo mu bibuga ne ku nkengezi zaabyo, bitundibwa kyere. Mawe, lwaki ebikolobero n'amawano tebyeyongere? Nzijukidde era wano jjo ly'abalamu nabadde nsoma mu lupapula lw'amawulire binsobedde. Mwabaddemu ekifaananyi ky'evvubuka eryebereka ku mbwa ku nkomerero n'ebwagula ekikulejje. Muntu w'amagulu ate go gambwa nyabo. Gano mawano teebereza ebirwadde ebitawona nga tebivumulwa na kuvumulwa. Nga lwaki tebyegiriisize mu bantu ebikomboozebwa okuva mu nsolo? Nawulira nako nti eyo mubeeru ebweru w'eggwanga okuzeeyambisa bamala na kuba wa nsimbi. Kammale gabireka ye mutabani. Essajja lyebaayogera ku luleereetu eryakwata ebbujje nnyini kimwemwentuka kyemwemwengula mbu bukyanga azaalibwa alisaaliza tewaliwulira. Namuddamu, mukulu mala gabireka, birekere Katonda. Ensi erimu baakatwewungu, abagwi b'eddalu. Tusaana kusabirwa nnyo nno kubanga kati empisa z'omu kisenge zoogerwa lunye ku mpewo za leediyo n'ebifaananyi by'obukaba ebitava ku ntimbe za TV awamu ne mu mpapula z'amawulire. Kati banguli jjajja ne kabatanda ne bakomawo ku nsi. Aha, biba biwoobe na miranga. Ddembe lya bwebanga ensangi zino abakyala okugufuula omugano mu kukuulamu embuto. Ababuzadde babunyugunya mu buyu enkya n'eggulo. Si kuzina empeke ez'abafuukira ng'emmere yaabwe. Abaana abamu batundwa basaddaakwe okwefunira omusimbi n'abandi bakagwa ensonyi baganzibwa bassezaala baabwe. N'ente kyetakola. Amawano gakyase era galanze nga luyiira lwa kyanda. Gendako wano mu masomero g'ebisulo by'abawala okwata ne ku ttama nga bakoppye agayisa g'abano abazungu abajja bazunga muno okwenywegeranywegera bokka na bokka ekifuula nnenge. Anti obimanyi ebiyita ekiro n'ekkangaawo yeetikka atwale amatabuntabu mu kabira Bulemeezi. Mukama Katonda saasira abaddu bo, naye ensi yasoobaganye, egwenyuse, esesebbuse, emmemenguddwa, ewomoggose, emmementuddwa sitaani gwe mpulira atabava ku mimwa nga bw'abakema. Ye mwana wange, kino kankyogere na Mukama. Ekisajja kiri bwe baawula ekibanja n'ebyatere lwe kyafiirwa omukyala mu kuzinga omulambo mbwe yaguzza mu kyama n'agukuba ettoliro. Katonda wattu, abaaliwo baŋŋamba baamalamu mizibu nga badduka ekigwenyufu ng'eno bwe beebuuza eggwanga lye erikola akalombolombo ako. Tuba tukyali mu lusiddiike lutyo tubirojja okwezimula kwe kuggyawo abagenyi era kwe kubasaba banzikirize mmale ono okumulinnyirako mu bigere kuba yali tazze kunonamu nnyo. Mba mmukomezza kyava ansoomooza. Naye mwana wattu, naawe gira otufunireyo nnyabo, tukooye okukukyalira gwe Ssaabawuulu. Kiyige nti omukazi yakaza oluggya, omukyala n'ayaliza bba ekika. Va mu bino n'amuliisa ki? Balya nnyo? Olowooza mbuzi? Mbu obujjo tebunnamperera. Oyo yenna logologo. Bya butaliimu. Mukama tayinza kwerabira babiri n'abamma kyakulya naawe omwo apaana. Bw'otawasa toba na kitiibwa ne gw'osinga akwenyoomera. Kasita ye naye gwe omusajja omubalagavu otyo n'oba bwa ppeke, oba oliko kizibu kimbuulire nkunogere eddagala. Kwe kumukwata amavumbavumba nga mubuvuba. Yowaayi, omezza ate
n'ossaako n'okuluma mbiwulidde. Mukazi yabali obubi gwe mwagala lindirira, gwe lindirira bulindirizi kaada na lunaku lwa mbaga mwesibe empina mugatyabe. Ampuliriza ekitundu kyaffe era essuula yaffe wo amawano yo bwekyo bwerabise tebadde mpanvu nnyo, tugifundikidde okutuusa omulundi ogunajjako lwenadda n'ekitundu ekirala nga Mukama akkiriza mu ssuula endala. Omukwano masavu atakumira mpeera, nja kumusaba nga bulijjo seerabirenga okuba nkuumira era mubeere bulungi. Mweraba.